السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. twebaza Allah omulungi atuwadde akaseera kano akalungi ate era Allah n'atuteebesa omulimu omulungi ogw'esswala gwe tuvaako n'ogw'okuba nti abamu tukyali mu sunna, abalala tukyali mu bulaadi, abalala tugenda kusigala tusobole okuwuliriza ebigambo bya Katonda. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe egyo egikulembedde waggulu agiteeke ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi, ate Allah atusonyiwe n'amazambi gaffe. Allahumma amin. nzako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. olunaku lwaleero tugenda kutambulira oba tugenda kwogera ku bintu ebikakasa okunaaba kw'omuntu, ng'oli singa ebintu ebyo biba bimutuuseeko okunaaba kuba kufuuse kwa tteeka gy'ali, ng'era bw'abaako omulimu gwonna gw'aba akoze, omulimu ogwo tegubeera mutuufu era tafuna mpeera yaagwo, kubanga akalombolombo akatuusiza omulimu ogwo kunaaba ate teyanaabye. we tugenda okutambulira, buli lw'oyogeranga kusiiba n'okufuna mu mutwe gwo, jjukiranga hadithi ya nabbi egamba man saama yawman fi sabilillah, omuntu asiiba olunaku lwonna ng'alusiibye ku lwa Katonda, olunaku lwonna, nabbi yatugamba baada Allahu wajhahu ani nnaari 70 kharifan, Allah agenda kuteeka wala n'ekyenyi kyo n'omubiri gwo obuwanvu bw'olugendo omuntu lwasobola okutambulira 70 kharifan, mayiro 7. kitegeeza nabbi yali atutegeeza nti omuntu w'osiiba olunaku ku lwa Katonda, mikisa mitono nnyo okuba nti Allah ajja kuyingiza omuliro. Kitegeeza omuliro guzze ludda naawe ozze ludda. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe gyonna gye tukola. Ekitabo kitugamba faslun, tugenze mu bigambo ebigamba fi ahkaami lghusli, mu mateeka g'okunaaba. omuntu biki ebirina okumutuukako, biki by'alina okukola, nga bw'aba abikoze alina kusooka kunaaba okubaako omulimu gwonna gw'akola. okunaaba kye ki era ki ekiyitibwa okunaaba? omuntu ddi lw'anaaba ne tutwala okunaaba kwe nti anaabye, era ddi lw'anaaba ne tugamba yadde onaabye naye okunaaba gw'onaabye tekutuukisa ekiyitibwa okunaaba. okunaaba mu lulimi Oluwarabu sayalaani lma, kwe kutambula kw'amazzi nga amazzi ago gatambulira ku mubiri gwo, oba ta'miimu lbadan bilma, kwe kubunisa omubiri amazzi, ekiyitibwa okunaaba. kwe kutambula kw'amazzi, jarayanu lma
okusaasaana kw'amazzi ne kusaasaana ku mubiri gw'omuntu. Ate mu mateeka g'obusiraamu kyeki? Jarayani lma ala jamici lbadani biniyatin makhsusatin, kwe kubuna kw'amazzi ne gubuna omubiri gw'omuntu biniyatin makhsusatin, n'enniya n'okunuyirira okweyawulidde. Ekyo kikulu. Kwe kunaaba kw'omuntu, okunaaba okwo kwanaabye nga ekiyungo kyonna kyayina ku mubiri kifunye amazzi, ate nga n'okunaaba okwo akunaabye n'ekigendererwa ekimanyiddwa. Kitegeeza ki? Bwe tugamba ta'mimu lbadan, okubunyisa omubiri amazzi, muyingiramu bino wammanga, muyingiramu ebifo ebyokungulu ebirabwako n'ebitalabwako. Bifo ki ebirabwako n'ebitalabwako? Ebifo ebirabwako ku mubiri gw'omuntu, emikono, amagulu, omutwe, ebyo omuntu akola ki? Abiraba. Naye waliwo ebitalabwako. Nga ki? Waliwo ku mubiri gw'omuntu ekintu kye bayita inthinaat, ze tuyinza okuyita enkanyanya. Twafuna ekigambo kyakyo mu Luganda, enkanyanya. Enkanyanya z'omuntu kungulu osobola okuba nga okola ki? Ng'oziraba, naye munda oba tosobola kukola ki? Kuziraba. Ekyokulabirako ekyangu, omuntu bw'okwata omukono gwo wano, waliwo ki? Enkanyanya. Bw'ozikola bw'oti osobola okulaba munda, kuba bw'okola bw'oti omukono ogwanjuluzza naye wano okoze eki? Onyizeewo. Kitegeeza ogenda kulaba kungulu, munda nga tokola ki? Tolabayo. Kifo kyo ekirala ekyekwese omuntu kyatasobola kulaba, ekundi. Ffenna tetulina amakundi. Waliwo abantu abamu ng'alina ekkundi liyinza okuba lyagejja lwa bulwadde, tusaba Allah taasa endwadde, naye amakundi agasinga liba kundi nga lirimu akannya. Oli bw'anaaba, bw'aba tatutte birowoozo, akannya ako kayinza obutafuna mazzi. Tegerekese, kubeera osobola okusanga omuntu nga mu kannya ako mulimu ekko, n'olwokuba tekitwala, tekiteekako birowoozo. Bw'aba anaaba kungulu w'olubuto, si bwe kiri? Kifo ki ekirala ekyekwese ku mubiri gw'omuntu ng'oggyeko obwereere bwaffe? Emabega g'okutu. Oli ayinza kiraba ng'ekyangu, naye okutu wano we kuggala wansi wano, naye waliwo ki? Waliwo enkanyanya. Kitegeeza oli bw'atatwala buvunaanyizibwa kusika bw'ati kutu, wansi waakwo wayinza obutafuna mazzi. Kati bw'aba tugamba ta'mimu lbadan oba jarayani lma, okutambula kw'amazzi, olina okufuba okulaba nti wonna awayitibwa nti mubiri wayina okufuna amazzi, nga walabwako n'awatalabwako. Kasita ekyo omala okikola, okwo kwe kuyitibwa okunaaba. Ekibuuzo ne kijja, nina ekirevu, Allah yakimpa kikwafu bulungi, omubiri gwakyo gulina okufuna amazzi oba nedda? Gufuna. Ku wuzi we twali tulaba twagamba oli bw'aba alina ekirevu ekikwafu, okuyisa amazzi ku ngulu n'akiyisaamu engalo kimalira okuba nti omubiri tegufunye eki? Lwaki ate wano kyanjawulo? Ekyawula wano nti wuzu
yo ya buli kaki yeddamu ofuna ku subuhi zukuuli biki naye okunaaba okw'ekigendererwa si kwa buli lunaku, era tugenda kunnyonnyola okunaaba okw'ekigendererwa n'okutali kwa kigendererwa. bwe kiyingira mu kunaaba okw'ekigendererwa, oli wonna w'ayina enviiri ayina okukakasa nti watuusa amazzi. Kitegeeza mu mbeera eno ey'okunaaba okw'ekigendererwa, oli bw'aba ayina ekirevu nga kikwafu era amazzi gayina okutuuka ku mubiri. Abakyala abayina enviiri akola atya? Amazzi gatuuka ku mutwe oba okunaaba kungulu kumalira amazzi obutatuuka ku mutwe? N'omukyala bw'aba ayina enviiri nga nnyingi era amazzi gayina okutuuka ku mubiri. Kitegeeza oli ayina okutwala obuvunaanyizibwa amazzi gano n'akakasa nti ennaaba gye nnaabye mu mutwe, omutwe gwange nagwo amazzi gakoze eki? Gagutuuseeko. Okunaaba kwawulwamu emiteeko ebiri. Waliyo okunaaba okwetteekwa nga kwe tugenda okusooka okulaba, n'okunaaba okwa sunna. Okwa sunna n'obwotanaaba n'ojja n'osaala esswala eba ntuufu, singa oba okoze ebyo ebituusisa ki? Esswala. Naye okwetteeka bw'ojja n'osaala ng'okoze ebyo ebituukisa esswala, oyina wuzu, engoye zirimu wuzu, naye nga wabadde oyina okusooka okunaaba n'ofuna wuzu ye n'etuuka bulungi nga tewanaabye, esswala tekola ki? Tetuuka. Tubyawudde bannange? Omuntu bw'aba anaaba ayina okufuba okulaba nti amazzi gatuuse ku buli kiyungo, ku buli katundu kayina ku mubiri. Ekibuuzo ne kijja, mukyala embeera emutuuseeko, emutuusise okunaaba ng'ayina cutex ku njala, akola atya? Embeera ezze akakatibbwako okola ki? Okunaaba. Naye ku njala ze ayinako ki? Cutex. Bw'anaaba ne cutex we, okunaaba kwe tekukola ki? Kuba enjala kitundu ku mubiri ate tekituuseeko mazzi. Kuba cutex ono agenda ku njala alemesa kabanga akaveera, enjala tezifuna nekyawukana ne hina. Kuba ye hina akulira mu mubiri. Kitegeeza era amazzi singa gaba gagenze ku mubiri, hina ono engeri gyali nti akulira mu mubiri, era omubiri guba gufunye eki? Amazzi. Ekitabo ne kitugamba walladhi yujibu alghusla, ebyo ebikakasa okunaaba kw'omuntu biri ebintu 6. Ebisatu ebisooka tubigabana abasajja n'abakyala, ebisatu ebirala byeyawulidde byabaki? Byabakyala. Biri ebintu bimeka? 6. Ebyo 6, ebisatu tubigabana n'abaki? N'abakyala. Naye ebisatu ebirala byabakyala bokka, tojja bisanga abasajja. N'atugamba ekisooka, iltiqaa'u alkhitanaini, okunaaba okusooka oli nga bw'aba atuusemu eyo embeera akakatibwako kukola ki? Okunaaba. Okwesisinkana kw'obwereere obumeka? Obubiri. Obwereere bw'omusajja ne bwesisinkana n'obwereere bw'omukyala. Okunaaba kuba kumaze okukola ki?
okukakata. Oli ayinza okwebuuza, kuba ebibuuzo abantu babibuuza. Abawandiika ebitabo bino babiwandiikira oba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo byatugambanga yabitugamba ng'abigamba bantu nga bigenda kukola mu bwanjulukufu. Oli asobola okubuuza, seeka obwereere bwange bwesanze n'obwereere bw'omukyala naye si mukyala wange, era naaba akola atya bannange? Oli agenze mbutambuze, obwereere bwe ne bwesinkana n'obwereere bw'omuntu omulala, anaaba ebbanga lyalimala nga bwereere ku bwereere. Ate mu kifo ekisooka okuba nti mmwe abali mu mbeera etakkirizibwa okuba nti mmwe mukola ki? Munaaba. Kuba bano abali mu mbeera ekkirizibwa bafuna neki? N'empeera. Kati okusisinkana kw'obwereere bw'omukyala n'obw'omusajja kasita bumala okusisinkana okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Kusisinkana kwe kutya kwe bategeeza? Kusisinkana busisinkanye nti omukono gusisinkanye ne microphone nenkola ki? Nengikwata. Oba waliwo okusisinkana okujjayo ekinyusi ky'okusisinkana? Tuliwo bannange? Simanyi oba ebigambo tubifuna bulungi. Allahumma salli ala rasulillah. Ebbanga lyebumala nti buno bwereere ku bwereere nga bwesisinkanye okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Obwereere bwe bwesisinkana, obwereere bw'emabega n'obw'emabega ne bwesisinkana, tunaaba oba tetunaaba? Kuba lulwe twannyonnyola obwereere bw'omuntu, waliwo obw'omu maaso n'obw'emabega. Kati singa obw'emabega bwesisinkana, anaaba? Eby'omu maaso tanaaba? Linako mzee. Obw'emabega tabakole ki? Tanaaba. Singa obwereere bw'omusajja obw'emu maaso busisinkana n'obwereere bw'omukyalo obw'emabega, anaaba? Tanaaba? Anaaba? Bannange buno obusiraamu tubadde tubutambuza butya? Omusajja oli mufumbo ne mukyalawo, obwereere bwo ne busisinkana n'obwereere bw'omukyalo obw'emabega, onaaba? Anaaba? Ekisooka, obwereere bw'omusajja bwe buba nga buyise mabega ne busisinkana obw'emu maaso, awo okunaaba kuba kumaze okukola ki? Naye kasita bukoma emabega ne butatuuka mu maaso, awo okunaaba tokola ki? Tonaaba. Twogera kusisinkana, tetwogera kukozesa kifo. Tuliwo bannange? Ebigambo birina okubikkako okuba nange sisobola byogera nga bwe biri. Ekifo ky'emabega obusiraamu obwatugaana okukola ki? Okikozesa. Naye omuntu asobola okuyitirayo ebbanga lyamala ng'ekiruubirirwa kye kutuukawa? Maaso. Naye okukozesa ekifo ky'emabega obusiraamu tebukola ki? Tebutukkiriza. Tegerekese. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa atuhunna min haythu amarakumullah. Bwemba mugenze eri bakyala bammwe muyite awo Katonda we yabakkiriza okukola ki? Okuyita. Obusiraamu bwatukkiriza kuyita mu maaso, si kuyita mabega. Tegerekese bannange.
katulabye ekisooka iltiqaa'u alkhitanaini, obwereere obubiri bwe bukola ki? Bwe busisinkana. kasita bumala osisinkana, oba mugenze mu maaso oba bukomye kusisinkana, kitegeeza okunaaba kumaze okukola ki? Okukakata. Omusajja bw'abeera ne mukyala we mu mbeera ey'obufumbo, okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Ekyokubiri, okusisinkana kuno, oli asobola okubeera ne mukyala we n'avaamu enkwaso oba obutavaamu, anaaba. Tuliwo bannange? Tukitegedde bannange? Kubeera nti busisinkanye, ovuddemu tovuddeemu, okunaaba kumaze okukola ki? Okukakata. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba idha ltaqa alkhitanani wajaba alghuslu, singa obwereere bubiri busisinkana, okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Allahumma salli ala rasulillah. Ekyokubiri atugambye, ekyokubiri wa inzaalu oba nuzuulu almaniyu, okufuluma kw'enkwaso z'omuntu. Enkwaso z'omuntu kasita zifuluma, okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Abali naffe luli mujjukire twalaba tuyina amazzi agatuvaamu nga go tetuyina kukola ki? Kunaaba, wabula okulongoosa obwereere bwaffe n'okufuna ewuzu kikole ki? Kimala. Era ago amazzi twagannyonnyola gali amazzi ndowooza 5 malamba, ne tulekayo amazzi gano ge tugambye nuzuulu lmaniyu, enkwaso z'omusajja ez'omukyala kasita zimala omuvaamu, okunaaba kuba kumaze okukola ki? Okukakata. Enkwaso zino zivaamu ddi? Ddi bwe zivaamu? Okwerooterera kyekikola ki? Kyekisooka. Omuntu yeerooterera mu mbeera zino wammanga. Kusobola okuba okwerooterera okwa bulijjo, oli neyeebaka neyeerooterera, oba okwerooterera okulaga okukula kw'omuntu. Oli n'atuuka mu myaka egy'obukulu n'akola ki? Neyeerooterera. Kuba mu bimu ku bikakasa okukula kw'omuntu kwe kukola ki? Kwe kwerooterera. Tegerekese. Kakitegeeza enkwaso zino zituvaamu, embeera esooka yakola ki? Yakwerooterera. Eyokubiri, bikalubye. Yembeera esoose gye tulabye waggulu. Omusajja n'abeera ne mukyala we, oba omukyala n'abeera n'omwami we, enkwaso ne zikola ki? Ne zivaayo. Mbeera ki endala? Okwezanyiikiriza. Oli neyeezanyiikiriza, amazzi ne gakola ki? Ne gamuvaamu. Mbeera ki endala? Twakyogerako lwakuba wano mu Uganda yattu tusaba Allah bannanga tutaase endwadde ennene ya Rabbi. Mukimanyi waliwo obulwadde obwo
siri musawo naye ebimu kale twabisomera bitabo byaffe bino ebyeddiini byetusoma. Waliwo endwadde ezimu nga bagenda kukebera musaayi okutegeera ekikola ki ekikuluma, newabeerawo obumu nga bagenda kujjamu busomyo mu magumba okutegeera ekikola ki ekikuluma. Ebiseera ebisinga ebyo we bigaana, omuntu bamuggyako amazzi ku mugongo. Tusaba Allah kituteeke wala, kuba omusawo bw'atatwala buvunaanyizibwa omuntu oyo basobola omulemaza, kuba Allah sisitimu enkola gye yakola sisitimu yaffe, buli kintu kiina we kiteekeddwa okukola ki okuyita. Kati oli bwe bamwasa omugongo bajjewo amazzi, omusawo bw'aba tatutte buvunaanyizibwa, oli asobola okulemala n'okutuula nga takyasobola kuddamu kukola ki. Tusaba Allah aleme tutuusa mu mbeera ezo ya Rabbi, tugamba Allahumma amin. Okuvaamu kw'amaki kw'amazzi, oli basobola okuba nga bamugjeemu majje, bamukubye empiso. Bwe baba nga bakubye empiso ne bakugjamu amazzi ago, era oteeka okukola ki okunaaba. Mbeera ki endala? Badde mbagamba mu Uganda yattu, bismillah mashallah, eggwanga lyaffe tulwawo ndowooza tetulina na winta, naye obunnyogovu obungi busobola okuleetera omuntu okuvaamu amaki amazzi. Obunnyogovu nga bungi. Ekirala, omuntu basobola omukanga n'avaamu amazzi, ng'era omuntu wasobola okusitula ekintu ekizitowa n'avaamu amaki amazzi. Oli kasita akakasa nti amazzi agamuvuddemu maul maniyu, mazzi nkwaso zaki z'amazzi ze zimuvuddemu, okunaaba kuba kumaze okukola ki okukakata. Maama waffe waliwo omukyala Ummu Salama yajja wa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, namugamba ya Rasulallah, owange gw'omubaka wa Allah, inna Allaha la yastahyi min alhaqi, mazima ye Allah tasonyiwalira mazima. Bwe gaba mazima Allah agogeranga bwe gakola ki bwe gali. Nabbi ne bamubuuza, fahal ala almar'ati min alghusli idha ihtalamat, singa omukyala yeeroterera n'avaamu amazzi, omukyala oyo anaaba? Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abagamba, naam, omukyala omuntu singa yeeroterera n'alaba amazzi, okunaaba kuba kumaze okukola ki okukakata. Omuntu dirwayawula nti gano maul maniyu, zino nkwaso, gano maul madhiyu, gano maki madhiyu, oba maul madiyu, gano mazzi gaki ga madiyu. Omuntu ayinza atyo gawula. Ekisooka, amazzi g'enkwaso omuntu gamuvaamu ng'amaze kufuna bwagazi. Oli bw'afuna obwagazi, obwagazi obwo n'amala obufuna, obwereere bwe ne bukyuka. Tuli wamu? Okukyuka kwenjogerako ndowooza tukutegete. Obwereere bw'omuntu ne bukola ki? Allahumma salli ala rasulillah. Obwereere bw'omuntu ne bukola ki? Ne bukyuka. Kitegeeza omuntu oyo amazzi ago agamuvuddemu mazzi gaki ga nkwaso. Tegerekese. Ekirala, amazzi ago n'olusu lwago lwawukana.
nga gakava mu muntu ebiseera ebisinga gawunya gayina olusu olw'eŋŋano gye bava okkanda. Lwali gyewuliddeko eŋŋano gye bakanze bwewunya, bwe galwawo ne gawunyamu ng'amagi. N'ekirala amazzi ago n'ekkala yaago tebeera njeru, gayina kkala yaki yaago ndala, gasobola okubeera aga yeroyero n'obukwafu makwafu. Ekirala ekisembayo, omuntu bwe gaba gamuvaamu tegamuvaamu mulundi gumu, gasobola okujja ne gasiba ne gaddamu ne gakola ki, ne gajja ne gasiba ne gaddamu ne gakola ki. Ebyo ebisatu n'ebirala kasita obiraba okakasa bukakasa nti gano amazzi aganvuddemu maul maniyu, mazzi gaki ga nkwaso. Kasita ago gakuvaamu okakasa bukakasa ti kati okunaaba kumaze okukola ki, okukakata. Ekyo kyakumeka? Kyakubiri. Ekyokusatu, Allahumma salli ala rasulillah, nga tetunnalaba kyakusatu. Oli ayinza okubeera mufumbo, amazzi ne gakola ki, agenda okukeera ku makya n'alaba amazzi ku ssuuka, n'alaba amazzi ku ngoye ze, n'alaba amazzi wabadde yeebase. Anaaba tanaaba? Anaaba ategeera atya nti agamuvuddemu gage ng'obuliri abugabana n'omuntu? Tegafaanagana? Gaba meeru, ga kyenvu. Tuleetere mu mbeera Mungu akireese, oli tajjukira. Kasita olaba amazzi w'ogalabye, kangeze ogalabye mu kifo kye ekyomu maaso, mu mbeera yonna okakasa bukakasa nti gano maki gange. Naye nzinza okuba obadde weebase n'ogawulira nga gali ku mpale y'emabega, ng'ate mu kujjukirako tojjukira nti wavuddemu amaki, amazzi. Awo oba olina kugamba nti gano amazzi galabika gabadde gaani, ga mukyala oba omuntu gwe nagabanye naye obuliri. Tegerekese. Naye bw'oba ng'olaba tekijja kumalira, ekisinga obulungi kwe kukola ki, kwe kunaaba. Okubuusabuusa kwonna ne kukola ki, ne kuvaawo. Ekyokusatu, almautu, okufa. Tulaba bikakata kunaaba nti oli kasita biba bituusewo okunaaba kuba kukoze eki, kukakase. Kasita oli afa ne bw'aba abadde yakanaaba, okunaaba kuba kumaze okukola ki. Muddako awo ne musabira kuba walimu Allah atugondeza omulimu gwa ddaawa, oba temutusabira? Bannange mutusabirengako Allah atugondeza omulimu guno. Oli yennyumiza emboozi, kyemmanye yinza okuba nammwe yali ebatuuseeko. Oli yagenda ku bizinga ne babagamba nga bamaze okubeerayo ennaku zaabwe, ne batuuka okwagala okudda e Kampala. Ne babagamba, baseeka nga temuddadda Kampala, waliwo munnammwe anaatera okukola ki, okufa. Naye mutuyambe nga temunnagenda, mumuleke nga mumaze okukola ki, omumunaaza.
agende okufa fe tuzinge buzinzi tukole ki tuziike. Mulaba daawa bweri enzibu. Tusaba Allah ya rabbi akkirize ekitini kye twakakola. Allahumma amin. Kakitegeeza abo bali bwe batyo bakimanyi nti oli bw'anaaba nga tannafa, bw'afa nga yakamala okunaaba, kitegeeza akyakola ki akyatukula. ne bwe tukola ki naye omuntu kasita amala okufa biba bimaze okukola ki okukyuka. Omuntu kasita amala okufa ne bw'aba abadde atukula atya aba alina okukola ki okunaaba. Waliwo abantu betukkirizibwa okunaaza, waliwo ne betusobola okukoma ku wuzu, n'abalala ne tukoma ku ki ku tayammamu, n'abalala ne tubayisaako buyisa mazzi. Omusawo tayinza, tugambye okunaaba kwe kubunisa omubiri amaki amazzi. Omusawo ayinza okuba omulwadde gw'abadde ajjanjaba, Allah n'amugerera n'afa, naye nga yamuleseemu ebituli bingi, naye nga tukimanyi bulungi ono ebituli by'alina eby'amazzi bigenda kuyingiza amazzi, n'omulimu gw'omunaaza guyinza okuwanvuwa. Sinaki nti n'ebituli bino biyinza okusigala olubeerera nga bizaala amaki amazzi. Kitegeeza omuntu ono bw'aba waakunaazibwa alina okunaazibwa n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Sinaki nti bwe kizuulibwa nti wano we tunaanaazaawo amazzi gayinza obutaggwa mu mubiri, awo tusobola okukola ki okuyisaawo buziyisa amaki amazzi. Omuntu afudde kabenje, tusaba Allah tukingiriza obubenje. Temusobola kwawula biyungo bya mubiri gwe. Tegerekese. Kitegeeza n'oyo omuntu mu mbeera eyo okumunaaza kiki kizibu. Kati wano twabeera mu COVID, nga bw'osemberera omuntu, yadde waliwo sayansi eyali agamba amaze okufa tasiiga ki tasiiga balamu, naye busobola okubeera obulwadde obulala ng'oli obulwadde bwafunye asobola obusiiga bano abaki abalamu. Omuntu oyo bannange imani tekuyitirirako n'ogamba kankole ki kamunaaze. Allah bw'aba yangerera kulwala nja kulwala, bw'aba Allah teyangerera kulwala sijja kola ki. Omuntu oyo bannange bw'abanga membeera eyo gy'alimu nga obulwadde obumusse, singa muba mumusemberedde agenda basiiga obulwadde, mu mbeera eyo omuntu oyo musobola obutakola ki obutamunaaza. Seka ebibuuzo tusooke tulindeko. Yesebu ebyo bisatu wammanga tubigabana abasajja n'abaki salla ala rasulillah salla ala rasulillah. Ebyo bisatu wammanga tubigabana abasajja n'abaki n'abakazi. Tugambye ekisooka okusinkanwa kw'obuki kw'obwereere, ekyokubiri okuvaamu kwaki kw'enkwaso, ekyokusatu kwe kufa kw'omuki kw'omuntu. Omuntu kasita amala okufa okunaaba kuba kumaze okukola ki okukakata. Ekyokuna kyaba ki ekyokuna n'ekyokutaano n'ekyomukaaga, ebyo byabaki byabakyala. Alhaidu, omukyala omuwala, ekitonde kyonna ekikyala ogenda mu mbeera zaakyo, mu mbeera zaabwe. Omukyala bw'agenda mu mbeera ze, bw'amala ozivaamu alina okukola ki okunaaba. Tegerekese bannange, ziyinza okuba ennaku 3, 7, 15. Kasita amala ozivaamu
alina okukola ki? Okunaaba. Kati wano tuyinza okuba abamu tuli bataata, muwala bwe bw'oba otya obimugamba, gamba maama wakole ki? Abimugambe. Tegerekese. Omukyala addirwa akakasa nti atukudde, era addirwa akakasa nti kati kemmaze okunaaba kati nsobola okukola ki? Okusaala. Ebyo byonna obusiraamu bwakola ki? Bwabitunyonyera. Walhamdulillahi rabbil alamin. Omukyala kasita agenda mu mbeera ze n'amanya nti nze ndi wa nnaku 3, ndi wa nnaku 5, ndi wa 7, ndi wa lunaku, ndi wa kiro na misana, ddi lwategeera nti kati mmaze okukola ki? Okutukula. Kwe kuba nti omukyala ono yeerongoosa n'akakasa nti takyavaamu muki? Musaayi. N'akwata n'olugoye olweru oba ekintu ekyeru n'akikoza, kasita ajjayo nga tekuliko musaayi, awo akakasa bukakasa nti akoze eki? Kyatukudde. N'ebbanga lyamala ng'akoza omusaayi ne gujjirako, kitegeeza akyali muki? Akyali mu nnaku ze. Tegerekese. Kasita omala otukula, n'otukula ku magalibi, nga magalibi ekyaliko, olina okukola ki? Ogisaala. Bibiri byanjawulo. Omukyala abadde asiibye nga sawumu ye amaze okutwala olunaku lwe tuli ku saa 12:30, tusigaze eddakiika meka? 3 oba 2, n'alaba amazzi oba n'alaba omusaayi, ekyasunna ekimukakatako olwo olunaku luba lumaze okukola ki? Okufa. Ate ekirala talina kwegumya kugamba nti obadde nsigadde eddakiika meka? 2, kanzijjuza olunaku lwange luki? Obusiraamu bukutadde olunaku lumaze okukola ki? Okufa. N'okululiwa ogenda kukola ki? Kululiwa. N'okulya kola ki? Lya. Ekyo kiddeyo ne ku musajja. Omusajja singa awulira nti amazzi gagenda muvaamu, n'akwata obwereere bwe n'agasiba galeme kuvaayo, ne gatavaayo, anaaba? Ate tegavuddeeyo. Bwe gabanga tegavuddeeyo takola ki? Tanaaba. Naye tekisoboka, kizibu, yadde nga kisoboka. Ne kijja mu mbeera oli amazzi gamuvuddemu n'amala okukola ki? Okunaaba. Aba afuluma bw'ati ekiyigo n'agawulira ne gaddamu okukola ki? Anaaba. Addamu n'akola ki? N'anaaba. Kuba kati bikyuse, lulino n'aba luki? Lupya lwe luyingiddewo. Tegerekese. Kati n'omukyala wonna waaviiramu omusaayi biba bimaze okukola ki? Esswala ayimirize, okusiiba akole ki? Ayimirize. Nekibeera kyennyume nti omukyala yakedde ali muki? Mu nnaku ze, naye mmakkati g'olunaku n'akola ki? N'atukula. Era obusiraamu bumugamba wootukulidde toddamu kukola ki? Kulya. Naye ate olunaku tobalibwa ng'eyakoze eki? Ng'eyalusiibye. Tegerekese bannange. Tugambye nabbi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Onti abakyala bwe babeera mu nnaku zaabwe Allah yatugaana okubasemberera
kusemberera kikwe yali ategeeza okubeera nabo mu mbeera ez'obuki ez'obufumbo. Embeera ez'obufumbo nga zigenda kuggweera kusisinkana kwa buki kwa bwereere, naye bwemuba nga temugenda kutuukayo eyo obusiraamu bukola ki bukuta, naye bw'oba ogenda kutuuka eyo akagoba ogenda kukamalamu awo obusiraamu tebukola ki tebukukkiriza. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama embeera z'abakyala twazisoma nnyo ku maama waffaani Aisha radiyallahu anha ne omwana we gwe bayitaani Fatima radiyallahu anha. Okwaziina ndaba nga okutuuse bannange. Ekirala ekyokutaano, annifaas, omusaayi oguva mu mukyala ng'amaze okukola ki okuzaala. Omusaayi ogwo kasita guyimirira alina okukola ki okunaaba, era buli omu atwala ennaku za njawulo. Waliwo abagendera ddala mu nnaku 6 tebaliyo, era nga ye waliyo atwala ennaku mmeka 2 nga ye akoze eki kiwedde. Omukyala kasita amala okukakasa nti kati maze okuzaala, omusaayi guno gulekeddeawo okukola ki okunvaamu, awo alina okukola ki okunaaba. Ekisembayo alwilaada, okukola ki okuzaala. Oli ayinza okwebuuza ndaba ng'ebifaanagana okuzaala n'okukola ki, naye omukyala asobola okuzaala nga basaze musale. Omusaayi oguyise mu mukyala olw'ekiso n'oguyise mu kkubo lyagwo guyina enjawulo. Omukyala agenze ku Sheikh Soko Yazini, avuddemu omusaayi tavuddeemu, bamusaze tebamusaze, ebbanga lyamala nti atuukibbwako ekikolwa ky'okukola ki ky'okuzaala, alina okukola ki okunaaba. Kino kikulu. Okunaaba twagambye waggulu kwe kubunya omubiri amazzi biniyatin makhsusatin, n'enniya emanyiddwa oba eyeeyawulidde. Oli abadde abali bakitugamba mu sunna za nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tikya sunna ku lunaku lw'ejjuma okukola ki okunaaba. Oli abadde ekiro yabadde ne mukyala we, oba yatuukibbwako embeera emuleetera okukola ki okunaaba, ne bukya ku makya oba kale yabadde ne mukyala we ng'amaze okusaala subuhi n'atuuka okunaaba, n'anaaba n'enniya y'okunaaba kwaki kw'olwokutaano. tikya sunna okukola ki okunaaba. Okunaaba kwokwo tekumalira kunaaba kwaki kwa tteeka bw'abanga teyakulese mu nniya ye. Tubyawudde? Oba kikino oli abadde ne mukyala we, oba kyekirala kyetwagambye ekyeyawulidde ekyabasajja, katugatte ekya sunna n'ekya farada. Oli n'anaaba okunaaba kwaki kwa sunna,
naye nga emabega we abadde n'okunaaba okwaki okwetteeka, naye waabadde anaaba n'ataleeta nniya yakunaaba kwaki kwa tteeka, n'aleeta nniya yakunaaba kwaki kwa sunna. Kitegeeza okunaabako kuno tekumalidde kunaaba kwaki. Mu kunaaba oyina okuleeta enniya nga yeeyawulidde nti okunaaba kuno kwe naaba olw'okuba nabadde ne mukyala wange, naaba olw'okuba navuddemu enkwaso, naaba olw'okuba ntukula okuva mu nnaku zange, naaba olw'okuba nva mu musaayi ogw'okukola ki ogw'okuzaala, naaba olw'okuba namaze okukola ki okuzaala. Tegerekese biniyatin makhsusatin, enniya erina okubaawo nga yeeyawulidde ku kunaaba okwo kwogenda okukola ki okunaaba. Oli bw'onaaba okunaaba kwa sunna tekumalira kunaaba kwaki kwa tteeka, naye okunaaba okw'etteeka kusobola okuyingiramu okunaaba kwaki kwa sunna. Tubyawudde bannange? Ne batugamba wano faraidul ghusl, ebituusisa okunaaba kw'omuntu biri ebintu bimeka? Bisatu. Ekisooka yenniya gye twogeddeko, ekyokubiri okuggyawo obukyafu. Oli ayinza okunaaba nga yavuddemu nkwaso n'atatwala buvunaanyizibwa kulongoosa bwereere bwe ne busigalamu enkwaso ezo, naye ng'agamba akoze eki? Anaabye. Bw'obanga toggyeewo nkwaso ezo, yadde ng'enkwaso si bukyafu. Tukyawudde? Amaniyu, amazzi gaffe agatuvaamu Allah mwe yatutonda tegaddugaza ngoye, era tegagwa mu lugoye n'ogamba olugoye lukoze eki? Lukyafuwadde. Olugoye lusigala luyonjo, yadde ng'omubiri guba gwetaaga okukola ki? Okunaaba. Ekyawukanako n'omusulo, tigwa omusulo yadde oli ayinza okugulaba nga muki guwewuka, naye kasita gugenda mu lugoye, olugoye luba lumaze okukola ki? Okukyafuwala, yadde ng'okulongoosa omusulo kyo tekyetaagisa kukola ki? Kunaaba. Tugambye enniya erina okubeerawo. Ekyokubiri okuggyawo obukyafu obukuleetedde okukola ki? Okunaaba. Bukyafu ki bwe twogeddeko wammanga wabuleetera omuntu okunaaba? Amaniyu tegaliimu. Bukyafu ki obulimu? Musaayi. Omusaayi gwo muki? Mukyafu. Kasita guva mu muntu nga muyitirivu, guba guvudde mu musaayi ogwa bulijjo ne gudda mu musaayi omuki? Omukyafu. Ensonga lwaki abakyala babeera mu nnaku zaabwe Allah aba abalongoosa, aba alina emisaayi emikyafu gy'aba akenunula muki? Mu miribiri gyabwe. Kiriwa bannange kye tutoogedde nga kikakasa ku muntu singa aba kiba kimutuuseeko ng'alina okunaaba? Kiriwa? Tulina kye tumanyi. Tugambye biri 6 naye ndowooza waliyo ekisigaddeyo kye tutoogedde. Kyekiriwa? Oli bw'asiramuka tanaaba? Naye lwaki wano tebakyogedde? Tebakyogedde olw'okuba bino ebigambo babigamba already abali mu buki? Mulowooza lwaki omuntu eyakasiramuka anaaba? Kitegeeza omuntu ekinaabisa ono eyakasiramuka abadde ayina embeera z'abeeramu ng'ayina okunaaba kw'alina okunaaba okweyawulidde, naye nga takola ki? Takunaaba. Ng'okubeera ne mukyala we, ng'okuba nti yakula,
ng'okubeera nti avaamu enkwaso, naye nti yali anaaba nga neetanaaba na nniya ekoze eki eyeyawulidde. Yensonga lwaki omuntu bw'amala ossiramuka tumugamba olina okukola ki? Okunaaba. Okunaaba kuno kwanaabye ne kukiikirira kuli kwonna okunaaba okwakola ki? Okwakulembera. Oli bw'abeera ne mukyala we nga tumaze wano ne tugenda okumala magalibi isha yaffe, nadda ewaka n'abeera ne mukyala we, aba ayingira subuhi naddamu n'abeera ne mukyala we, anaaba emirundi emeka? Anaaba gumu. Oli bw'abeera ne mukyala we oba n'akola ebintu bingi ebimukakatako okunaaba, naye n'abigatta omulundi gumu n'anaabamu olunaaba lutya, bikiikirira, giri emirundi gyonna egikoze eki? Egikulembedde. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ebyo twabyogerako lule. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna bima yanfa'una. Ekibuuzo katumale swala fazidna ilma. Enniya okunaaza okugyawo obukyafu n'okubuna kw'omubiri gwonna amaki? Amazzi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.